olubuto gwa Daily Still Hope tubagala nnyo abali ku Daily Still Hope 2 Testimony ne Tish TV bwe bali kubanga ate mutugoberera olunaku olwaleero lwa Boxing Day nakusomeza 26 omwezi ogwa December 2024. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde ekiso kyatuleseewo nga tukyali balamu asirwa amaanyi sirwa buyiza habula omwoyo twaniza okubeerawo okwera omwoyo mutukuvu ajja tulungamira tukulembere byonna bye tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina. Kale Christmas olunaku olw'ejjo nsuubira mwabadde muli mu manzaali mulya n'olwaleero fact wiiki eno yonna abantu bakyali mu ggandaalo lya Christmas naye nga mukyali mu ggandaalo waliwo ebivulu ebyategekeddwa oba ebitegekebwa oba ebinaategekebwa paka omwaka guno nga guggwako naddala waliwo ekya 31 mu Lubiri ekibeera eyo bannaaye kyo kibeera kisufu sitaani kye yeekola bagamba nti akwata lweyo naayera akukumba bukukumbi emyoyo. So concert zikolebwa era kyenziza okuba nga mbawooninga mwegendereze ne concerts ezikolebwa mu nnaku zino weeziti concerts ez'ensi kuba sitaani akimanyi bulungi nti mu nnaku endala wadde concert zibaayo tatawala okola ekibazibuwalira nnyo okgenda naye ku lunaku nga luno olwa Christmas omulokole kimwanguira kubanga Christmas erina influence ya Christmas yokka yemukuba nakomekereza ng'agenze emikwano nga gikututte n'ebintu ebifaanaganako kyo toyagala obeere fala simanyi bakulabe awo Christmas ng'olina okubeera ng'oli wanjawulo. So influence eyo eyinza okomekereza ng'ekututte muki mu concerts bino ebyensi naye kankubuulire mainly concerts ezo zitegekebwa si kukusanyusa kwokka wabula emabega waazo ngabayo ebigendererwa oba ebiruubirirwa ebyokubanga ate bawambirako emyoyo. Kubanga zino concert tazuukuka leero n'agamba kyagenda kukola concert babibala okuviira ddala mu gwa 8 gwa 9 gwa 10 ne babala jjukira ababitegeka ba promoters abasinga bakolera mulabe era mu vidiyo eddako ngenda kuleetera aba promoters abakoze omulimu omunene okubanga batwalira sitaani emyoyo n'okusuula amaka. Mu vidiyo eddako ngenda bakuleetera muno mu ggwanga Uganda ne mawanga amalala. So ebintu babitegeka nga time ebulaayo era ne babiwera saddaaka abantu bajje mu bungi babiwera saddaaka ekifo kye bagenda obitegekeramu ne bagenda ne bakoleramu emikolo egy'enjawulo. Okitegeera ndikulaga process bamala okukolerawo emikolo egy'enjawulo abayibi bagenda oyimbirako nabo bonna bakozi b'omubi ennyimba ze bayimba ziwaana sitaani ennyambala gye bambala. Imagine abamu mugenda n'abaana bammwe you people mugenda n'abaana bino ebikazi n'ebisajja byo tebikyalina nsonyi emyoyo gyabyo emmeme zaabyo byagitunda dda kijja kiri 90% naked ate bye mwagala ne bakukunamira ekiro kyonna ne bakukuba space ekiro kyonna n'obafuwa ssente zo ezisente ze bakwata ne batwala ku byoto byabwe ne bugana mwekubya ziselefi ne bakukwata ne bakwambusa wali waggulu we bazimbira naawe n'ogera n'oyimba nabo n'olaba nti oli wa kitalo nnyo naye nga tomanyi kikyokola kyoli. Abalala ne bajjamu engoye ne babakasukira ne muzirwanira kumba otutte kizibu ne babakasukira engatto nkoofiira abamu ne babagwa namu kumbe tomanyi ebyo byonna bye bakola bukodyo bwabwe bwe tomanyi ng'oza bali bakyemusa kumbe buba bukodyo bwabwe. Kyobala gyonna bagambye nti ova ku kyakidde waka otuule togenda mu bivulu otherwise oyinza okuvaayo ng'ate ogenze kusanyuka ebyabugeme nti yagenda okuzina endongo yakomawo ng'ate ye endongo
kale oyinza nti ogeza kusanyuka Christmas n'okomawo ng'ate amazima omubiye akufunyeemu nnyo. Bangi nga bwemugamba nti Yesu yazaalibwa 25 mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, of which is not true. Teyazaalibwa 25 wadde ekikulu yazaalibwa. Ennyambala yamu yennyini olunaku olw'ejjo yadde tegulumiza Katonda. Mwagenze ku church mwatuusiza mikolo kubalaba, ne mu church wabadde totula mu kifo kimu. Buli saawa otambula mu church wofuluma oyingira oyaga balaba engoye zoyambadde. Olw'ejjo olwadde lwa fashion show eri abamu mumwe. Mwagenze kulaga biki bye mwaguze. Abamu abatabadde nangoye empya baaganye n'ogenda mubajja mumusekerera. Kale obuuza Mukama ayagala lugoye simanyi. Ne mwalemerera n'okutuula mu church. Ne basomeseza jjo tewali kyojjukira kwadde neki. Wagenze na leeti. Wawunyizaayo buwunyiza. Ne wakati wakomye wayise buyisi wakonekitinze. N'ogenda wa boyfriend, n'ogenda ku beach, n'ogenda ahantu wonna. N'osulayo. Mu bivulu eyo n'osulayo. Ne bakunywesa omwenge gwe bakunyweseza agenza okudda engulu nga bakukozeseza n'okukoza nga tomanyi nakyabaddewo. Ezo embuto ze mufuna unwanted pregnancy oba nga muza aborting nga sitaani byayagala. Okitegedde? Kaakati ebyo byonna bye walabye tosaba byerabira ne bye wakoze. Era osobola okunyumya boto z'omwenge ze wanywedde n'ebika byonna bye wanywedde ne wawe watudde na buli kiki ekyagenze mu maaso n'omuyimbi buli omusaaza yagiddeko ennyimba zonna ze yayimbye ennyamba gyayamba byonna obijjukira. Naye toza kujjukira be baabulidde ejjo mu church about the birth of Christ. Tosobola bijjukira wadde. Kyetukugamba nti ono sitaani sitalya kawunga n'alirako ebijanjaalo. Is not a human, is a spirit. Toza muleetako omuzannyo gwogwo. For him is determined, ye mweteefuteefu yamalirira dda okukuzikiriza. Ngowooza bya muzannyo. Awo bona bwakutegoloza akwagala nnyo kumbe bunyeebwa. So ebyo bivulu babitegeka kwatira mu meme z'abantu. Era bajja bakolerawo emikolo. Ba agents babaawo. Bwe batusindikanga. Ba agents babaawo. Nezi foreign angels zibaawo. Foreign angels nazo zibaawo nezijja nezisavinga emyenge. Nezisavinga enkoko. Imagine akuwa tomutegeera. Okitegedde? Ezo zonna zemuwaayo ku mulyango. Point of contact. Bazikwata ne basooka bazitwalawa. Nazikuba amaanyi gaabwe nazola ku kyoto. Ezo ze bajja nazo mu bakuddiza balance gola nazo baba bazze n'ezaabwe zivudde eri zibaddeyo for a long time ne bajja ne bazimixinga n'ezaabwe. So ne mubeere careful. Si buli kimasamasa nti gold oba zaabu. Sitaani omuntu atakwagaliza kalungi wadde yeefuula ng'akulumirirwa. Ejjo mwasanyuse mwagenze ku zi concert naye tomanyi ki kyewayodde. That's why ogenda kuddayo ebintu bikyukire ddala. Abamu n'agaloota ge mutandise oloota gaakyuse dda. Ogenda kuloota oyo omuyimbi ati wamwagadde wena n'owaayo all your minds your soul anti soul combines of mind n'owaayo emmeme eyo gyali. Okitegedde? Abamu gamba nziko oyo omuyimbi mulina soul ties. Abasinga mulina soul ties n'abayimbi abo. Nannyonnyola ku soul tie kwatakiwulirangako genda mu video zaffe enkadde soul tie. Mulina soul tie connection. Kiba nti ogenda muloota paka ne waafa osigala omuloota. Ate abamu kuffe oba kummwe okumanya sitaani yatosirwaza n'adda ne mukati nti n'oloota oguyimbi nga gukukozesa gw'ate osanyuka mbula kuba omwagala nnyo. N'otandika n'ogera mu bivulu bye mu butomanyi ayinza okukuwasa. Obaye waliwo obusiru bwe tulina nga bo bwetaaga bwetaazi kisa kya Katonda okutuvaamu. That is spiritual ignorance. Obutamanya obuwamba tutu obutujjudde. So kata ejjo ebyakolebwa ejjo all this week by the way until fast. That will be next Wednesday. Oba oli mulokole weegendereze weesigalire wakaawo. Oba olina omulimu gugenda weekolere. Oba ku mulimu dde waka wayitira ku kyakisaba dda waka. Togenda mu bivulu mulokole.
togenda mu bivulu ekiri eri target yonna kati ba agency bonna bivulu bali ekyo beteeseteese ate akimanyi bwano mu kaseera kano n'omulokole agenda mu bivulu emabega abadde atya naye kati influence ya Christmas agenda okwekanga ng'emupushinze n'emukasuka mu bivulu naawe n'ogenda olaba omwenge onyweddeko ogenda nawe ogamba nze sigenda kuzina sigenda kunywa omwenge lifaala kiggwe funayo wali kaddeemu era tebogera funayo wali omuwala kikulu weezo ntowaza weddongowaza mbugomanyi nnyo Katonda ffe tumumanyi lwaki wete kale ogera nga influence otya okuswaka naye era kankole nga ogenda olaba nga kikukwatiddeyo okukakana ng'obuuse ne bwebadde tolina kola ki kuvaayo nabyo bale mwegendereze bino ebivulu babitegeka kuwamba mwaka gwo kuwamba next yaayo ebeere ng'eno even to be more worse next yaayo yes tani mu kalenda yayo bayingira dde omwaka kakati bategeka bivulu ebyo bamanyi eyo people go ushagera wamba weratani ogera ngo mwaka gwesiba tobitegeere ebintu wagera mu Christmas ng'ebintu biri mu pipeline olaba buli kimu kiteredde diiro enatera okutuka ogenza okuddayo mu January ebintu nga bintu bizibu wadde ate kama kiki ekyabaddewo abo muligenda mu byalo mugenda kudda nga babalisiza omuddagala abo mugenda n'olemerwa okudda mu kibuga musigale mu byalo lozanyisa ebyalo be careful ng'ogenze mu kyalo antu bo mu kyalo tebasanyuka nga bakulaba ozivururu ne piki n'oliisa ekikoko biki ng'oli mutabanyi wa gundi bakusanyukira oddeyo ng'abaabwe bali okubakuba misota mubeere beegendereza nnyo akwaye tetuze kwogera ku ebyo tuze kwogera ku ki ku concerts nti mu bino ebiseera abo abayimbi bonna abasinga bakolera mu Lavestan babatuma otuuka ku stage kola sign wait iyo sign eyita amaanyi wegati olaba nga n'abadde aganya osituka buli amaanyi galina engeri gakusitula olaba nga abadde alina olusonyisonyi nga tokyalina nsonyi ng'oli kuba muziki ng'oli kwekubira muziki toyagala kumanya bisigadde so ane tubeere beegendereza temugenda mu bivulu byansi temugenda mu bivulu by'abayimbi temugenda era pastor agamba mbugenda togendayo tamanyi byayogera kutamanyi biri eri kuba mugamba akusindiga yenyini binakuba aza n'obutakusabira bagenda bawamba munyenyeza mmwe they are going to capture your stars blighting stars weakwata brighting stars olaba abayimbi mugenda ne abayimbi basikaninga abapromota basikaninga buli mukazi baba balina gwe baagala okwebakako tajja kujja kukwatira mu bantu ogenda kuddayo otandika omuloota nga akukozesa bino byenjogera mubiyitamu bangi mummwe mulootagana agayimbi gensi naye nga waayi mwagenda mu bivulu byabwe ennyimba zaabwe musibamuwuliriza si mumujjuddemu bo nkugambye mwakola dasoltayi ekiro muli mwafuuka kimu mu nsi y'omwoyo ate bajja ne bakukozesa buli kimu nze ntotagundi nga nkozesa muyimbi kale doyaga bakole batya nga gwe wasalawo n'obaaniriza muki mu bulamu bwo so
Message yange badde nyimpi naye nga njagala tube begendereza. Concert zensi tetuzigendamu bannange. Izo concert target bazikola nga batagetize mulokole. Bali abensi baabwe oli abafuga kati target ate omanyi bayaye tugenda kuya ne muyimbi wacu tugenda kuya ne Wilson Bugembe kati nuka badde sigenda genda neke bagambye nti Wilson mwali pastor bagambye nti gundi mwali kangende ndabe kulwoyo kangende nde muwagire gozogenze muwagira nakundi bakola obukodyo we batu bamanyi nti banaleeta olusiboka nzo obutajja so ne batabikamu bakusike eriyo baganolange eriyo era bagisise omulokole agenze mutwala abaana baaki bimbi bikunama babakola buli kintu temumanyi eri babayigiriza nti wokunama woti gana amaanyi wegati gofulumya wokola woti wokwata kubere n'olinyenya woti so buba bamanyi kye bakola muba muli ignorant ogenda omuyimbi abemuva katuuti nga okwako okuli mu kibiina abantu nga tebakyalina nsonyi bwe baba bagenda mu loogi badda buzi wali bali ne bakola nonsensi waabwe ng'okutye tekutya ensonyi zibaweddeko n'omulangira Ssegamwenge ne Namaalwa abali ku mutwe kakati awo sitaani n'abanga afuga so omulokole tuula waka nayo Christian movie weerabire so ogenda nokyalira mikwano genda awantu wola nti Kristo agenda kugulumizibwa tetukusibidde waka ati go in areas or places ng'olabira nti yono Yesu byetukola byonna bimugulumiza awo genda tewali buzibu nyantu ogenda ng'olina kusooka kwambala bisambi bweru kitegede kizibu kusanga mu bibulu ebyo abantu era enyambala ekyuka so ogenda okuva ewaka okufulumawo oti ogenda nga sitaani ye yeegulumiza dda okitegeera so abamu mulekayo abakyala bammwe ne mugenda mwekka ate eyo gye mugenze mugenda okugira nga mukoledde ebitali bituufu abamu mudduka ku babba bammwe ne mugenda abaana mudduka ku bazadde bammwe ne mugenda kakati eyo gyoyayanira okwo niba neka nkubula egeye neeri expensive obadde tokimanyi heaven is cheap hell is expensive. I will teach that ngani kubuli eggulu lya layisi geyeena ya bbeeyi how njakujja nkikunyonyole kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukudiza ekitiibwa n'amatendo oyo omutukuvu tuyambe tulungamye oyo tuteekeddwa okugenda tuleme kubanga tuswaza erinnya lyo ate osigale nga okyafuga mu bulamu bwaffe kama tusabira abaana baffe kama bayambe mu kino ekiseera tusobole okukiyitamu nga amazima bakyayimiridde era bakyayatudde nti Yesu ye Mukama bali mu byalo tubasabira manyi eyo wazibu nnyo bingi ebikolebwa ku bantu nga bagenze bagenda okudda amazima nga magenda go gawambiddwa ne Mukama tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo bakulembere mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu amina. Kati kampumulemu ensi agenda kudda ne bapromoters mu ggwanga lino n'emmanga amalala mwegendereze katono nnyo kanzije.